Government Tash is not with me still. Na weekend nagambye nja kuba njoga yokko ne ba, tuji presenting emukone abakulu abenjawulo. Kakati olwaleero nina omukulu omubedde David Lutalo babongote. Olwo ina amanya amekawuli hit joko efuuka erinnya lyo. I remember when you had come with Kapapara, Lutalo Kapapara. Lutalo waje tugenda. Lutalo ngomba zange. Lutalo atolo olukambwe. Lutalo happy new year. Happy new year too. Obulamu bugamba ki muganda? Obulamu bulungi mpozi gwe. Je tuli. Ogamba ota baba. Je ndi muganda wange. Babongote concert eyengedde. Obate ebulukuse. How is it? Preparations genda zitya? Entegeka zonna ziri tukubako bukubi. Kafufu. Ku Saturday no yennyini wali ku Serena. Yeah. Buli kimu kisembedde. Buli kimu kiri gulugulu, buli kimu nteekateeka, buli kimu kinywevu. Okay. Before we dive into the stories, ekisokera ddala, the concert ebaddewo nti obadde wakava mu show. And you did. What is the strategy? Why? Era ntenda kutenzi ttima lyammwe. Kubanga gwe ojjadde ku mulimu. Buli lunaku. Lwaki oyagala nkole kuba nakola like 4 months back. Yes, 4 months. Okola buli lunaku. But you're not totally satisfied at all. Nenza akoze ekintu ekyo nno nzija nkigamba abantu. Nsonga lwaki abayimbi bangi balwala, olaba bakolera kawash, abayimbi bangi bafuna obuzibu ne babasondera busondezi. Lwa nsonga bambi tukolera mu mbeera eri nti ya showbiz. Yes, bokola lere ekyakola. Gwe lwaki oŋŋamba nti buli muntu yenna kabeere omuntu gw'omanyi asinga okubeera omugagga ennyo. Akola everyday. Kyokka nze oyagala nkole once a year. Tolaba nga nze kiba kizibu nnyo nnyo okubeera nga mbeerawo mu butuufu. Because I was here with Nadine Ndaus and he gave me a reasoning. Ngamba Lutalo ayinza oba kuba Africana. It was Africana. No, it wasn't African. It was cricket oval. Yeah. Jali emitwalo 5 era waliwo Abafrika. Ebiri ku 5, yes. Emitwalo 5 gy'abantu. Kuba Uganda ina 44 million. N'ekirala guno gwe mulundi ogusoose okolera ku Serena. So eyo audience gwe mulundi ogusooka ogisavinga. Yeah. Ate January era gwalinga mwezi gwo. Ate nga bwe byali olubereberye bwe biri bame. Kale, the concert yakole sente. We are going to be wetu hosting naye wetu wayamuko wetu betere no mbozi wagala ntandike nayo Zahara mumwagala mchalo yote muleka nakola mirimu je. Okay, waliwo akatambula ku social media omuvubuka abanja ndoza yensonga kimwino okole sente. Omuvubuka agamba kulina okukola sente. Kusibuli lwokola nti ofuna sente. Ekyo nakyo abavubuka nzala mu kimu. Waliwo mutafuna. Waliwo lwokola n'okola shone egana okujja. But still you have to work. Obuzibu buli kubeera nti okola. Sisi kubeera nti okola. So lwokoze n'ofuna lwotafunye era obulamu ne busigala. Obulamu ne butambula kusinga atakoze. Kati Zahara waliwo omuvubuka amubanje 5 je era amugwikiriza mu katale. N'amubanja era tazifunye. Bibeerawo. Ebwo bwe bulamu fena batubanja. Wabula. Ne airport yafuna ulidde egenda. Gwe batabanja. Mwesiimye muli balonde. So kompe story no kali tutandikira awo mpola. Mpasente za. Nebera sinungi. Ate mbuuza kambuuze omanyi nze naliŋŋera kuba lawyer. Kirolo ne kitatuukiriza. Amubanja zaaki? Yamutuma ebintu n'abitwala n'amuganja kuweereza. Ebintu n'abitwala. Nga bw'ojja katale. Genda ewa mpiima ondeetere ennyaanya n'egondo n'eggundi. Obiteeke eka. Sajja n'ateekamu sente ze n'avuga n'atwala ewaka.
kati okuva olwo n'alemererwa okusasulwa kati yamusayiza azze kugula bintu ngoseseewo naye nga embeera si nnungi people are not really doing good era singa abadde amanyi lwakubanga oli emanja gyabanjizza wenna omuntu ali short tempered osobola obutamusasula nogamba njazimu olulala oba njazisindikira omuntu kubanga bw'ova eri n'okuba bukubi mmotoka yange n'okuba nyiiga ng'omuntu mu kifo kyewandibadde kamu kyewandibadde ngamba munnayita onsasulanga bw'obanga wali mukwano gwange okutuuka ne kussa nga nsobola okusindika omuntu nga siri nayo n'omuwa ebintu n'agenda era kitegeeza osobola okuŋŋamba obulungi abantu eri abalyazamanya mu bwerabize nga neerabira nti naye nga teyagenderera naye kati bw'ova eri n'okuba emmotoka nyiiga ng'omuntu so oluusi abatubanja mutubanje bulungi